Sinkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuwuliza we bali kwekumira ku mayengo gano. Abajaasi 55 ab'ekitongole ekya FAHADC, abajaasi ba FAHADC basindikiddwa ku death sentence, basindikiddwa mu kufa era omulamuzi abasalidde. Bano abagezaako okudduka ku battleground okuva eri mu Northern Kivu. Lwaki babasindise ku death sentence? Ki kye baakola? Nsonga ki? Ngenda kuba nga nzikuwa. Abajaasi bano be balwanira ku side eya Democratic Republic of Congo. Ngenda kuwa ensonga zonna zonna. Naye ng'oli ku Yugi Updates TV sinza obba ng'otuwuliriza. Webale kwekumira ku mayengo. Gwagala tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo mukwano gwange ali eyampuliriza. Amawulire agava eri mu Kinshasa DRC. Garrison Military Court esalidde abajaasi 55 abava mu Armed Forces mu eya Democratic Republic of Congo. Era basalidde kibonerezo kya kufa olw'okudduka mu magye ne bagenda maaso n'okuluutinga mu Luberu mu territories eza Northern Kivu Province. Jjukira bano abajaasi twawulirako abayeekera ba M23 nga bagamba ensonga lwaki bagenda kusalako territories eza Northern Kivu lwa nsonga amagye ga ggwanga erya Democratic Republic of Congo gasusse okuluutinga n'okucunya abantu saako n'okuwamba ebintu by'abantu n'okubatta saako n'okucunya. Kati y'ensonga lwaki olaba nga bagenda maaso n'okuwamba ekibuga Bukavu ze zimu ku nsonga, era nga bagamba b'ensonga ebatwalayo kugenda kutebenkeza mirembe egyatadanyizibwa n'amagye gano ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo eri mu Northern Kivu Provinces. Kooti eyatudde mu Sinene State okuliraana Frontline eri mu Butembo yatudde olunaku olwa Monday ng'egenda okuwulira omusango guno eri abajaasi 55 abaali bamaze okuba nga bakwatibwa nga bagenda mu maaso n'okuba nga bawozesebwa n'ebisango bino. Okuliraana National Road Number 2 naddala mu Lubero Center Kibulu Museneni okuliraana Butembo. Oluvannyuma kigambibwa nti amagye gano aba abajaasi gano balitreatinga badduka mu force oluvannyuma lw'amagye ga M23 abayeekera bano okwadvansinga ne basalako ne balaga action era ekyaleetera abajaasi bano okuba nga badduka ne bwe badduka mu provinces ezo ne batandika okulootinga ne beekola ebintu byonna bye baakola. Kino kyaleetera abatuuze okutandika okupanikinga n'okuba nga bali affected ne areas zaabwe nga amagye gagenda maaso n'okulootinga nga gawamba ebintu by'abantu nga bagenda maaso n'okutta abantu nga bagenda maaso n'okukola sexual harassment ku bantu. Amagye gano aga Democratic Republic of Congo nga batwalayo ba victims ku lunaku lwokutaano Kawungeezi. Major George Nkuwa ono nno nga ye pleading magistrate omulamuzi yabadde mu mutambo z'okusenteesinga okusalira bano abajaasi 15 ekibonerezo eky'okufa. Naye ate omujaasi omu bamusalidde ekibonerezo kya myaka 5 ng'ali mu kkomera ne hand labor. Abajaasi 2 balisiivinze emyaka 2 nga bali mu kkomera naye wali omu yaweereddwa ekibonerezo kya mwaka gumu. Omujaasi omu yadduse era bagamba nti abajaasi abalala 6 balangibwa oba bakyuzingibwa okubanga baflagamentinga ebyo byonna ebyali bigenda ku street nga biba biri mu mitambo. Omulamuzi ono Nkuwa
agamba nti bagenda maaso n'okuba nga basentensinga abawerako olwa educational purpose okusobola okulaba nga ba reinforcinga military discipline okuzza empisa mu bitongole naddala bino ebikuumaddembe okusobola okucreatinga future ey'amagye mu maaso ngeri disciplined. Era yabagambye empisa discipline ye mother eya enemies. Agaye bagenda kuba nga babatwakinga bonna abadduse abo bonna abadduka ku front line nga tebagoberedde orders. Abo bonna abaawa omulabo omwagaanya okusobola okulaba nga awamba territory zonna ze yawamba. N'abo bonna abeenyigira mu buvuyo abagenda mu military regulation bagenda kuba nga bakyejjusa, omulamuzi Watu wagamba. Newankubadde lawyer Maitri Jure Muweko agamba nti nno teyamatidde na kusalawo kw'abalamuzi bano era bwe bagenda kuba nga bakola apiiru, era anenya abalamuzi okuba nga bafevalinze ba prosecutor mu argument nga tebagenze maaso na kwa consideringa defense statement. Era lawyer n'agamba nti bosi bamativu na nsawo ya mulamuzi kubanga yafevalinze nnyo side eri endala kubanga bajasi bano nabo bali beerwanako mu nsonga eya defensive gwe mukwano gwange mpuliriza, era bagamba bagenda kuba nga baapiiringa okulaba nga omusango guno guddamu guwulirwa n'abo abasaliddwa baddemu basabirwe butwo si bwenkanya okusindika abamu mu kufa. Oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango otuuliza webale kwekumira ku mayungano mbagaliza weekend ennungi mwagalo tweyungako kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako mweraba.